Yansaba buli alina omutima omubi ku Kato omukyuse endowooza totabudde nga muganda wange bwasabye era mukyuse abeere ng'asapootinga Kato. Myaka 15 gyamaze mu ndongo bingi byekyalina era by'omuwadde. Mukama Katonda byonna tubisabye nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tukuleko kungaliriza amazi kuba bye tulimu byasomero bye tulimu byagayiro sikyo kati katumbalirize mutekola abalungi olunaku olwaleero nga lwaki tukunganye lwa muganda tuddeko wano wamu nammwe tusanyuse nnyo media houses ez'enjawulo zonna ezirabiseeko ku nsonga ya MC Kato. Nsanyukidde ddala nnyo nnyini okuba nti mbalaba baatisita ab'enjawulo okuba nti ku nsonga eno tewalutubiddwa mwana okujja bambi okubeererawo Kato ku nsonga eya 21 Sande ejja ey'emyaka 15 mu muzindaalo. Zono personally ng'omuntu Kato ankomyeko nnyo okuba nsijukira ebiro ebiyiseeko Sozo Properties eno kate nafuuka y'amaanyi manager Saka ono y'omu ku basajja abaabeeranga ku muzindaalo nga bafuba okukakasa abantu nti Sozo alina ekyaddala, Sozo w'amaanyi, Sozo mumuwagire nga teryatumanyi teryatutegeera. Omusajja ono yabeeranga ku muzindaalo ng'akukungira abantu. Olwaleero Sozo ya ttabbu naye ono omusajja yagitekako ettaffaali ddene. Tonawulidde nti aweza emyaka 15 ku muzindaalo ku nsonga y'okukunga abantu namugambye mulongo osaaga n'okusaaga. Ffe tudiringa mu mayumba mulongo nze ntunda mayumba okiwulira nzimba mayumba ntunda mataka ngula mataka kaakati mulongo ku nsonga yeeno tosuubira nti ngenda kujja na busuwaaki ebintu byendiringa ng'oyiwulidde ssebo olunaku olwo nga 21 mulongo njagala nkugatteko ettaffaali abantu bakikoleko ekyokulabira bwe bw'oyimirira n'abasajja abamu nga tebannaba b'amaanyi nnyo ate bwe baba ab'amaanyi tebasobola kukwerabira. Mulongo okugambye ndiringa mataka mulongo tutunda bizimbe ku lunaku olwo ngenda kubaako ekintu kyengenda okukolera muganda wange osegere nti bw'oyimirira n'abantu ng'ensi tennabamanya tennabacelebratinga tebasobola kukwerabira ebiro nga bituuse nga bafuuse baakabi. So nkyebaza mulongo ono nze simanyi bwe muntwala naye ono Gaya alina omutima gw'amaanyi nnyo kyova nsanyuse nnyo bwe ndabye nga bamuwerekeddeko bangi ba artists ab'enjawulo. Media houses mikwano gyaffe abalabiseeko ez'enjawulo sijja kugimenya, ba YouTuber mikwano gyaffe abalabiseeko ensonga eno okulabika nti mukimanyisa abantu okutegeera ki ekigenda mu maaso mu kibuga kyaffe kireka. So mbasanyukirako nnyo nga 21 Paul kwe kiggwa webale nnyo. Basebo ne bannyabo amanya n'eddoboozi Kato Peter abangi bwe mumanyi nga MC Kato. Nina essanyu lingi nnyo okubanga nzaani essaawa eno atuuziza media ez'enjawulo big sponsors nga Sozo Properties abasobodde okunkwatiraku. Nebaza Mukama Katonda nti si kyangu tekikolekeka nekitegeeza tulina kuyisa bulungi nakutambula bumu. Nzaani atuuza wano abayimbi, nzaani atuuza wano comedians nga bazze ku lwa Kato. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Bakakasa ennaku z'omwezi nga 21 ye Sande ejja tugenda kukola ebyafaayo, tugenda kukola likodi ekireka mu kirabu Victoria. Ebbanga lyemaze mu industry eno njaguza emyaka 15. Sirina muyimbi mu Uganda akoze launch nga sinze nkoze drive ze era nga launch gyensembyeyo okukola ebadde ya David Lutalo eyanaalongo concert erugogo cricket oval. Nkoledde ku bayimbi nga Eddie Kenzo, Kamani Beruzi nze nazivuga. Nkoledde ku bayimbi nga Angela Kalule Katikitiki. Nkoledde ku Bobby Wine launch gye yakola Caroline na Musanga Ndeba. Nkoledde ku bayimbi nga King Saha. Nkoledde ku bayimbi nga Dr. Jose Camillo gye tuvudde ebbanga libadde ddene nnyo n'ensalawo nti nga njaguza emyaka 15 at least nange industry nina ettaffaali lyenkoze eki lyetaddeko. Nsaba buwagizi bwammwe ennaku z'omwezi nga 21 January mujje mumbeereyo baganda bange. Nyongera okwebaza sponsor Director Sozo Properties. Simanyi ngeri ki gye nyinza kwebazaamu naye Mukama Mungu akunsasulire taata. Mu mbeera yonna sikubangako kasimu eri Sozo n'atanya n'okula. Embeera ya COVID yonna Kabaka Sozo
yambeerera mu bulungi ne mu bubi. Nyongera okwebaza manager Saka nannyini kifo kino Club Victoria oyo taata gyembi andeze wemba nkyamiza nangamba mulongo golola abo bakola bwe batera nenkyusa manager Saka neyanziza nnyo neyanzebye. Nyongera okwebaza abayimbi bemulabye obulango bwe bakoze tebaze nti nina sente ze nabawadde bazze lwa mukwano nga bawulidde ensonga yange lwaki tugenda okujaguza emyaka 15 waliwo n'abatali ku kipande naye ngaobulango babukoze bumaze okutuuka nga bakakasa nti kituufu bagenda kubeera naffe. Nyongera okwebaza omuyimbi gwaita King Saha olwavudde ku Hotel Africana yagambye antandikira kirekewaani ewa Kato. King Saha waali yakonfaminze nga 21. Nyongera okwebaza Professor Big Eye Stables ow'amasanyalaze yakonfaminze ennaku z'omwezi 21 tuli naye. Nyongera okwebaza Baza eyakwembera ba ex bange bonna bafa yakonfaminze ali wano ennaku z'omwezi 21. Nyongera okwebaza bacomedians nga bakulembeddwa Katuseke Mufanyire, Tata Sam ne Mama Sam Gadimba tuli nabo olunaku olwo. Taata neyanziza nnyo neyanzege. Nyongera okwebaza omuyimbi gwe bayita Asani Nduga yakonfaminze bajjajja bamweyana bonna emmandu agambye akwolwo kajje waali Asani Nduga. Nyongera okwebaza Rhythm Killer Viper Ranking mwana w'ekireka wano yakonfaminze dda nti waali. Nyongera okwebaza abayimbi baganda bange benkoze nabo omuli muganda Nivada Spectre Nivada bawugireko waali omwana alina akayimba bakata byalaavu akakuta ensonga waali. Nyongera okwebaza muganda Generali Fadiga ow'amaalo veteran waali. Nyongera okwebaza ba MCs MC Glad MC Maka kufune tebalabireko bane ba promoter Tibo Media mikwano gyange mwenna baagala nnyo mukye tubeerewo ennaku z'omwezi nga 21 tugenda kwebekwa. Nyongera okwebaza mukulu wange MC Jerry nze yandeeta ku Victoria ekireka wano. MC Jerry yanjagaliza nansembeza eri manager Saka nali gye nalinako naye nga bwe nali nkolera ng'alaba embeera si yaki si nyangu nangamba amulongose embere wa manager Saka era nandeesa manager Saka nanyaniriza nenyingira ekintu. Nyongera okwebaza manager Beriberi manager wa Kalifu Aganaga waali ankuli akamana ngamba wekatakirya ne Aganaga ayinza okukola ki okuba naffe. Mwebale nnyo mwebalire ddala nvawo ggulu nga mbakakasa security security eri ggulugulu. Nina abakulu b'empisa mikwano gyange bemugenda okulabako mu biti ebyenjawulo ba OPs ne ba OPs Nakasongola Senior Secondary School gye nakolera senior 4 bagenda kubaawo wano. Nina aba OPs ne OPs abasomeddeko Entebbe Air Force bagenda kubeerawo wano. Abamu Mukama yabawa amayinja bagalina naye bazze ku lwaki ku lwa Kato ennaku z'omwezi nga 21. Mbakoowoola mujje tubeerewo mujje tweyagale mujje tunyumirwe. Nva waggulu nga nebaza Kabaka Sozo baganda bange nze simanyi Sozo kyenyinza mwebaza kuba nasanyalala lwe yampita nangamba jangu mu ofiisi nagwawo wansi nenkulukusa amaziga nembuuza mu bangi bonna nzaani asembeza Kabaka Sozo nanfisiza obudde n'atuula wano era mbakakasa ennaku z'omwezi nga 21 mbu alina ak'enjawulo nange kesimanyi kagenda okunkolera obulamu bwange akagenda okukyusa obulamu bwange nga sigenda kusigala nga bwe mwebale nnyo mwebale nnyo banange media houses Bukene TV NPS TV Sanyuka TV BBS Telefina banange TVs ez'enjawulo mwena ne besasobodde kukonako media houses Spark TV banange mwebale nnyo mwebalire radios ez'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala. Nsigadde nze Musikato Drive Master nze nkulembera abala ne bagoberera mu kazannyo k'okunoonya abantu tebabalumba mbagala nnyo Omukama bampere mukisa. Muganda waffe MC Kato Drive Master ebigambo byange bigenda kubeera bitono nnyo okusingira ddala kwebaza Kato. Ekyokubiri okukiikirira ku ba performance abagenda okubeerawo okubudaabuda omugole ku lunaku olwo. Kato embeera ze zituleetera naffe okubeera okumubeererawo kuba abantu bangi akugamba jangu tubeerewo ja tubeerewo n'owulira nga n'amaanyi tugalina nebyokwogera nga tolwa n'atuukawo njogere ki bagamba n'omufu gye bamwogerako bibi naye oliwo abafumba ogamba naye n'atuuka mu ŋŋambe ntya
nti omufuno abadde mulungi nnyo naye nga ddala abadde mulungi. So basebo ne bannyabo tubasuubiza olunaku olwo ndowooza buli muyimbi yenna buli comedian yeetegese bulungi. Mu kampu yaffe yatata Sam Comedy House twebaza Katonda Mukama yatutaasizza twagwa kabenje ng'ennaku z'omwezi lumu. In fact nga bbiri ekiro naye n'atutaasa olwawonyewonyeemu ne tuddamu rehearsals buto twetegese enneetegeka gye tuteetegekangako anywhere ati tugenda kubawa comedy waffe omupya n'omukadde nabaddeko ne King Saha ate ye mujja kiraba bulabi wano wamu n'omwami ow'amasannyalaze ate nga naddala kati era aliko amasannyalaze ebigaye ne bayimusiriza ab'enjawulo tuli beetegefu olunaku olwo kubawa si kyemusuubira okusinga ne kyemusuubira. Tubalindiridde abantu mwenna abatulaba abali ewaka olwo olunaku mu Lukiikijja ku kalenda ekifo kigazi ne bwojja nga bukyali ku makya n'otuula eyo n'ofuna ekyokunywa n'ekyokulya n'abalinamu alusaaza enkoko yawana ate endala muuku si ezeeri bagikuwanga kuliko n'enkoko okulu. So oliwadde mba okujja nga bukyali n'owulira emirembe mu kifo n'olambula nako ekifaanana eyo munda eyo waliyo privacy omunda eyo omukulu Russia akantu kano wakateekateeka era oliwo katunulawo kyoga musajja alina obukodyo si mu kuzimba naye mu kukukusa ebyama. So sirina bingi byakwogera tubalindiridde ne mama Samu wange Kipupu abatumidde ne Kasaamu Galimba ne Sevumbola ffenna tugenda beera mu lunaku olwo kati mmwe mutusibye ye lwaki wateeka wala enkya wali watya oba tetukyusa tugende newali nenzanyo neyanze ennaku z'omwezi nga 21 ordinary check 1 okuyingira mutwalo VIP emitwalo 2 tebo za mitwalo 5 tebo ebeerako abantu 4 nga kuliko ne plate ya bira. Abasinga kugomba manyi olunaku olwaliro gwe muntu okusoose okujjako Victoria Club, New Victoria Club. Waliwo erinnya lye bantu basinga okwogera eyo gye tubeera, erinnya eryo baliyita Saka. Fune omukisa ne musisinkanako leero webalikola y'amaanyi. Bwentuuse wano muganda wange Kato nemugamba njagala kukola ku musajja gwe bayita Saka olw'ebyo byankoledde endongo era ababaddewo mu ndabye nfunyemu akakubo ne Saka ebbali netwogeramu tutwala entertainment maaso. Baba Saka aŋŋambye bino wammanga aŋŋambye ku myaka gy'amaze mu ndongo tannalabayo omuntu alina mpisa nga Kato. Baba Saka biibye ekiŋŋambidde ennaku nga nnya emabega nina muganda wange bamuyita Sozo Property twasisinkanamuko twali tulina bye tugenda okukola ne twogeramu mpolampola naŋŋamba Brian okubanga nnyo okulaba Baba Sozo singa ojjukira bye waŋŋamba nti ositukanga n'omuntu atannasituka n'oyiwawo omubiri paka mu motoka twali ne baganda bange abalala wano naye yamentioninga abantu 3 yamentioninga Madrat n'amentioninga Chiko n'amentioninga MC Kato. Baba Sozo biibye kitegeeza Kato olwampisa. In fact Baba Sozo bwe yamala okwogera ekigambo ekyo n'ekyekinga neŋŋamba nange nfunayo bwe ntandika Baba Sozo njakutegeeza nti abantu tebasiima naye ekitujjaako kiri nno tulina okusigala nga tugenda mu maaso. Kato webale kuba wampisa wakubira essimu noŋŋamba Brian mbadde nsaba obeerewo ku lunaku bweruti ne bweruti naye Baba Sozo aŋŋambye sooka omunoonyeeko nekugamba agambu yalenga okwogera ne Sozo ku ssimu bwe nagamba wayitawo olunaku ne musisinkana. Baba Sozo n'aŋŋamba Brian bwe kiba kiri ku Kato nkwegayiridde beerawo
era nzizese omukama wange. Njagala okwebaza omutima Sozo gw'alina. Baba Sozo, nkola nnyo naawe obuto obutonotono n'ebinene. Abantu nno balowooza nti okuwa dayirekita ba Sozo si kituufu. Oli muganda wange, mukama wange wenjogeye yasaayo ndowooza nina request singa 3 ng'abantu baagala obateekemu ssente okuba sponsoringa. Naye of course oli musajja ali busy n'okuba nti otudde wano kati oliwo amaanyi okwasa Sozo. Bano bali bananga bali banonyezaako okusoza okukimanyi. Sozo takwasika. N'olaba atudde wano for all this long kati owe balinye okuba n'ampisa. Sebo baba Sozo nyawo okwebaza olw'okuba nti osponsorinze show eno. Abantu tebakkiririza mu bannaabwe, abantu beerabira. Bw'ogamba nno Sozo bwe yali tennafungayo amaanyi, ffe tetwagirabako gasi y'abaani. Naye kati bw'aba yagirabako ate n'oteerabira n'odda eno wansi n'ogamba muganda wange. Abayimbi bangi besobola kumentioninga mu inbox yange nga bansaba sponsorship yo. Ngenda kukubanga abanga tugenda wali ojjalaba. Naye n'ogamba kasooke nnyimiyone muganda wange Sozo. Nze nekyo njagala kikwebaliza muganda wange obuteerabira wajja obudde. Ate ne neebaza ne Katonda nti mu ofiisi ya Sozo nze sikonkona. Mukabutuuzi Katonda yakikola. Oba lwaffe ebintu bibalokole. Ate nno omusajja mulokole ngenda kwogera nga pasita waffe bw'atyo okwo. Ennaku z'omwezi nga 21 ordinary check 1 2 okuyingira mutwalo VIP emitwalo 2 tebo za mitwalo 5 tebo ebeerako abantu 4 nga kuliko ne plate ya bira. Baina ebibuuzo mbuuziza ebibuuzo 2. Ekibuuzo ekisookera ddala abayimbi check 1 2 abayimbi bonna mikwano gyange abayimbi bonna sina muyimbi gwe nyinza kugamba nti ono yali ankoze kino ono yali ankoze kino. Mbeebaza bwebaza nti ebbanga eri emaze emyaka 15 at least bagezezzaako okunnyaniriza ate nange ngezezzaako okuba nabo omutima mulungi. Ekibuuzo ekyakyo mbuuzizza mpise mu buzibu bungi ndongeremu ebizibu bingi. Kyogenda ku drive n'ovako ne bakutwala Embalala Mbaale n'ogenda ng'ogenze kubaka wiiki namba kasente ne kajja nga weebaseyo wiiki promota n'agamba muganda wange ekiriwo endongo ekoze eki eganye n'amafuta agakussa naga ate ne weenoonya buki weenoonya se ndongeremu ebizibu bingi ate nga naawe oyinza okukituukako nekyati butufunira endongo ekoze eki eganye n'okkiriza engano ga tunagattira waki tunagattira awalala.